Okola bubi nnyo mwami Lwasa ogenda omuvumaganyiza ku kyalo kuno. Almaj Production. Tewali wano mwami Lwasa nga kwa pichi. Nali yagamba agenda kujipa naye nga tannaji. Kasita yagamba kasita omu reporting. Nga buli kintu kati kikyotegeeza nti kale okujimpa okwaddala. Kikyotegeeza ojikuucha ddala tewaliwo wano. Tanajimpa. Ate nga sagala kubanga awo apa. Nakola ki? Tanajibate kati ninga omwabi wa gavumenti mbeera mpaaba kwegamba. Ate kyo si kyendiko. Mayinja sagala kumbuza. Kyengezaako kuga. Tewali wano mwami Lwasa nga kwa pichi. Nali yagamba agenda kujipa naye nga tannaji. Kasita yagamba kasita omu reporting. Nga buli kintu kati kikyotegeeza nti tannaji. Nedda mwami Mayinja. Tojja kujja wano ate otandika okuvoola mwami Lwasa ng'olinga agamba nti oba yatategeera nze kennyini naliwo wano ne nkutaasa n'agamba reporting oba to-reporting naye nga reporting omureporting mwami ate n'abanga tanakuwa piki nze saagala muntu awaayiriza mwami Lwasa saagalira ddala yagamba ku reporting atayinza kubanga tanakuwa piki naliwo wano nze kennyini nze nze waliwo naye nga piki ng'agamba reporting nedda teddamu kuwayiriza mwami Lwasa bw'otonze omuntu eyaliwo bwe muto bwe muvumaganya abantu katolosenga saali waliwo n'ekyegamba kimu to-reportinga naye mbadde reporting sabigere bwe muto bwe mugenda muvumaganya no mugenda muvumaganya abantu oriportinga mwami Lwasa byakutuma oriportinga mwami Lwasa byakutuma obiriportinga bwe batyo bwe muto bwe muvumaganya abantu omuntu yagamba reporting nkubuuziza oriportinga angazi toyina kyozemu bwe mutyo nga mugamba mwami Lwasa mubi naye nga kiki kyatakoledde kati oriportinga mpozi kati kanzira onyongere okuriportingira ku bigere temwagala kukola naye kati gwe oriportinga ndiportinga olwokuba ndiportinga na bigere sina piki nedda Mayinja nedda mwagala kwogeza ku bantu ye gwe Mayinja bino mwami Lwasa byagamba okuriportinga oriportinga kyoriportinga sente eki kubanga twatesa ne mwami Lwasa nti bw'omala okundetera ebintu byawaka ng'ovuga booda ebibyo naye kati kyenjagala okumanya nze mpulira reporting tibiki byoba oriportinga sente kati ebyo byonna kitujja okukola ngenda kufuna nkomewo kubanga nze kyemmanyi bw'omala otusombera ebintu ng'ogenda ovuga ebintu byo si kyo omuwa sente kyenkubuuza oriporting ewa mwami Lwasa oriportinga ki anti kyekugamba nti ngenda kukomawo oriportinga ki anti kati kyobalaba nti nkugamba nti ngenda kukomawo kwegamba ngenda kuba nti nkomawo omuŋŋambira pikipiki n'engifuna ate era nange nembira nti nkola ki nti nkomawo biki byoriporti anti era kyegga nti ngenda kukomawo madamu kankomewo ate byoriporti wano kyenkana nze waka obudde wena mba akomawo naye gwe Mayinja mmwe saagala mubeereyo nga muvumaganya mwami Lwasa mwami Lwasa abayambye nnyo kubanga muyisa bwe muto katukomawo madamu tugenda kuba tugenda kuba tukomawo fewetuli otusomeramu amanda emirundi emeka Mayinja era olumala okusomba amanda ng'ogenda okola ebibyo ezo zonna ssente zibazo nze sirowooza nti mwami Lwasa ayinza n'okuba nga musaba ssente kwagala kwogeza ku mwami Lwasa naye abantu temusiima okola bubi nnyo mwami Lwasa ogenda omuvumaganyiza ku kyalo kuno naye lwakuyamba Mayinja olimba wandibadde gwosinga n'okuyimirirawo mwami Lwasa era olina bwe yagamba nti no gwowonyegere yalikusambya naye noono omuntu gwe yewa piki nga wendi kati ate atandise kujja nga amulumiriza Mayinja tewandibadde gwe wandibadde ojjukira nga nakweyimirira oyinza okujja ano n'otandika okuwaayiriza mwami Lwasa nga nange wendi ndaba nze yaliwo ye dduniya senyiga nendumira ngenda kumugamba Lwasa olwaleero towona ompuliriza sagala kuwuliriza kubanga nkusanze nedda leero tubimale tonesiga
tewesiga Lwasa n'okwesiga kinkalo Uma njagala ogume. Yes. Wangamba mbeere mukozi waka nembeera omukozi waka. Oli mukozi, oli mukyala wa Lwasa. Situka kati va ku level eri gye weerabirako tuula ku ntebe waggulu. Ng'ate bw'ongattako abalala nze Lwasa ekintabula nakikugamba. Ngateko omuntu omulala jangu. Njagala okulageka. Nede jangu otuule. Omanyi bw'okakana n'otuula wansi. Omanyi amazima ne gakuteerera mu mutima. Ne Bayibuli ekyogera nti bamukisa abo abatuula ne bawuliriza ebigambo eby'amazima. Okitegere tuula. Nze Lwasa nga Bayibuli wagiyigira. Tetenze omusajja mulo. Amunye bulolo byakwata wa. Ate bwe zinamusiye kanja musaka. Ndi musajja mulo. Nalokoka. Lwasa ng'eddiini wagiyigira wa. Naye atula ndowolo. Sobola kukatako. Ekyo kyonjagala obeerenga wooli ne bondaba n'omukazi manya abakasitoma. Kati Lwasa obutagamba mukyala wo. Linda akoleeta obupakulizo. Ate obupakulizo lwaki obwa? Wulira. Yes, nange onjoga. Kati nze ssebo saagala kujogebwa. Wabula kambeere wa mazima gy'oli. Olaba omukyala emmotoka gy'avuga buli kanaku. Ono si mwami Lwasa. Ayinza okuba bano abakonteyina obwedda baayogerako. Abala bali mu bizinesi kangendera tulabe. Yenjagala emmotoka. Lwaki oyagala motoka? Njagala mmotoka. Kati ye ng'agivuga. Mbadde ki okuba nga sigivuga? Nina entegeka. Mbadde kutumya motoka yo. Okyagala mpya kanamba. Eyo giwooli nze kanjira nvuga eno gye ndabako. Eri weenajjira. Nga ndyoka muddiza enkadde. Naye kanjira nvuga eriwo. Mwami Lwasa. Emotoka eyo sagala nsumbuwe. Ogenda konteyina kakati ate olwo konteyina emayinja talimuwadde. Lwasa toyina gy'olaga. Kanzije. Jangu obimuga. Konteyina. Akansije wande serino. Nawe bebize empulira nkoyeewo. Ati linda mubannange lwekyo. Nabisigenda kukkiriza wano. Nange era nina besigenda kukkiriza. Ate mwe kiki ono mwami wange. Ate aganyeko. Konteyina bwe batanatuuka linda keetuuke. Yabo ono ate yakulese ng'ogenda kukola kiwano. Abanga naye tamanyi kyakola ki? Kyaliko. Tamanyi kyaliko. Kola bwoti. Kakati kino ekituuseewo njagala mutegeere ebintu bayinja. Mwami Lwasa toyina bintu byonnyonnyola. Biki byonnyonnyola ebyo bitakwatagana. Ebintu byonnyonnyola tebikwatagana. Konteyina tewagitegedde? Yagitegedde. Kakati oli wa konteyina oli waki? Sakunyonnyola ebintu bya konteyina saabigambye. Konteyina zaaki ono naye gwe nanyonyodde walino ngamba obitegedde ate katulabitegere. Anti konteyina ki? Uliriza lwekyo nkunnyonnyodde ekintu mwagala nkole ki? Mwagala nnette. Lwasa bino ebintu bikususse kati okutegeera nawe. Wabula kati nange sikyabitege mwabamanyi kati mwabamanyi. Temunsumbuwa. Mujja kunzita muzakozi. Mwagala kunzita. Nasoma katira funi omusada wepe tiwuvera tokuba kuteteibwa abaana buto mbuyagwani kodi ali kulowooza mbunize fitifi nzenda kwega Oluganda wenna bali kwenda tuka ali kutuka kwega Luganda oba omusada ali kunnoma lwako kati Luganda okubeera mu bagaga abaana basamba omupiira ne babeerawo ne bajja ne bagamba Arrogant Mugisha twagala kusambirako omupiira ne bagamba musambe embuga njijo ekibuga kozi bamugiyita compound yonna abaana babeeramu ne basamba omupiira nyowe Mugisha nga nfuna katoba omusoga wange nawe akola bubi yarobadde ajja n'araba World Cup ogiraba World Cup musoga wange nayikaga wembure oba niwe obuzeemu be amaiso nga taire ku bino ebisiriiza asiiga akanwa
Zana alikwenda nabale bule buzigido okoli bamweta buzigido. Nzo obwo mbubona mubembi. Nze mbendi mwembi. Nze nize namukobera ekitufu ndi nize nayiga. Aya, yena kale. Kale, ayenze mululu jini bububi oyo musada ndi jamwenda. Oba kutegeza kupipinga babere njaga pipinga. Oba shetagisa kukola ki nja kwepepeta ate nze ndakufuuka muzungu ngaba wala bekambala bali kuzanisa. Ya, buli kimu nkidi nze najja kusomera. Omusada anomyo aye ndi mu bino ndakulungiwa.